Ekintu kino ensonga yo bagigiremu ddala oli ali ku mboozi akazindaalo siza pati bamwesonyiwa alien ate alien tajja ggwa kuba byayimba bibye style yiye tetunafuna yayimba nga alien skin ate alina message eflowinga mu mbeera ffe ze twagala era leero abantu mwebale nnyo buli azze abantu b'ennansala mwenna abazze wano aba Kampala gye nva mu Mukisenyi mwenna mbasanyukiddeko nnyo tuli wano kuuma mirembe nze omuntu agenda osemba okuva wano kulwa security n'abaana ba ghetto bampuliriramu one love big up. Okay, nga tumaliriza ekiko kisangiza otya era bakati bwolina eri champion gudo champion gudo obaka bwe nina sooka kwebaza alien skin ne message ena ku champion gudo one agenda kuyimba naye tumwagala ku ssomero alina okusoma because enkya eddoboozi nga lifudde enkya ate ebitabo byo tebikola ki tebirimba so kye tugenda okukola kiri kimu fe tugenda muwagira mu kusoma katuli ku ndulu za maama we kubanga kyandibadde kirungi nnyo okusoma ng'aviira wa maama we fe tujja kuba tumukyalire waani wa maama we era kekana akaseera Mugheto buli muntu atuuke okubeera nti atuuka waatuuse nga ffe twepotteko ffekka onolire alina akati atalina kati akawe munne so kyova olabanga ndi wano ku kiro kya leero era towulirawo nduulu abakamera mwenna we mumpulira essimu y'omuntu gye babbi wano tekijja kusoboka fe tumaze okwebuulirira tuli baana balungi era abaana bawulidde era Ghetto yeekuumyeka tugenda kwekuuma mpaka kati abaana ba Ghetto bange bali mu nsi yaabwe eggwanga lyabwe bali baluzinga kyetuyita sense of belonging kakati fe tuli okuba bugabuga era twebaza president okuba nti yavuddeyo natukola kye bayita Ghetto structures ezikulibwa General Mulamba General Damulira era abaana ba Ghetto structures badde wano ku security era bakoze buli kyetagisa kyokka kyonna era big up General Damulira okubeera nti at least structures zaffe kati zitambula bulungi mu Ghetto era towulirawo nduulu yadde sheekoze eki buli kasita olabanga nze wenyize ndi ambassador wa Ghetto kati mu State House kati bulonda bangako omanya mirembe gyekikola ki gyekikotwala ndi niwannasa ne kati ndi lugogo kubanga nze asobola okubeerawo mu bantu bano n'okwogera nabo ne communicatinga nabo so just fe tuwano ku lwalaavu omuntu omutuufu gwe bakulwa ne bakuwa ekitiibwa sigalayo wansi ku ground kyenjagala okugamba abantu bonna baminisita tukke wansi ba RDC mwenda